Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Kubiti any media beyond at the newsroom gwe mkutu semakutu kwoli gwe mulungi yandaba ate era angoberera mu bitundu by'eggwanga lyattu ebyenjawulo mbalamusaako nnyo nnyini ddala ebya omwana eyattibwa amanyikiddwako obulungi Martin Bukenya baganda bange ekyamazima amatuufu wuno suspect Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowe eryo mwebale kutuwagira. Thank you. oba ateberezebwa okubanga yamutta taata w'omuwala poliisi emukutte biki ebivuddeyo ndiko obutambi bwenkuleetedde enfo omwana gye yafaamu butya bwe yamutta n'ebirala ebiringa ebyo byonna nsobodde okubanga mbikukuŋŋaanyiriza munywanyi osobole okuba ng'ate obitegeera bulungi. Baganda bange bino si birungi yadde akamu n'akeddagala wabula nkusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekyawaggulu vidiyo eno gimpere like kuba bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku buli ssekinnoomu asobole okuba nga agifuna. Mu ngeri emu nkujjukiza nti gwe tannatwegattako nga gwe mulundi gwe ogusosola vidiyo zaffe twegatteko mu butongole ng'osubscribinga ku mukutu guno. Okusinziira ku poliisi bw'oyitase ku mukutu gwa X egambye bw'eti bagambye bwe bati security agencies have successfully arrested a suspect in connection with the murder of Bukenya Martin ow'emyaka 18 which occurred on 14th of February 2026 at around 8 p.m. in Mabanda, Sero Gombe Division, Wakiso District. The suspect was apprehended in Gulu District and has been identified as Musasizi Herbert, aged 41. The deceased, a student of Hillside Secondary School Matuga and resident of Chirinyabigo, Kawanda Nabweru Division, Wakiso District, was allegedly beaten to death by the suspect after being found in her suspect's after being found in the suspect's house with his 14-year-old daughter. The incident is reported to have occurred at the suspect's residence in Mabanda Cell, Gombe Division, Nansana Municipality, Wakiso District. The suspect is currently in custody as investigation continues. SP Kawala Rachel. Musajja mukulu ono bwe tuwogerera ali mabega wa mitayimbwa eyakwatiddwa dda era nga wakubeera nga avunaanibwa emisango egyo gyonna egimuteereddwako. Laba nno mwattu obuzibu bwayolekedde. Nzikiriza kankuwa story eno sokitukawe obudde laba video. Kyokka we tujjidde ku mpewo nga taata ono akwatiddwa era katulabe ebisingawo. Ebipya byongedde okuzuuka kukutibwa kw'omuyizi Martin Bukenya ow'emyaka 18 eyali asomera ku Hillside SS ematuga mu division y'e Gombe. Ono yattibwa omutuuze Herbert lumu ku lunaku lwa Valentine nga kigambibwa nti yali amulanga okuleetera muwala we akamuli k'abaagalana era nga yamusanga lubona mu nnyumba. Bw'atyo n'amukuba ng'olwakitegeera nti afudde n'adduka omulambo n'aguleka ku lubalaza ng'abatuuze baagenda okumunoonya okumukwata nga yamazeemu dda omusubi. Ate oluvannyuma omwana n'alaga nti no bayeesika n'amwongerera ddala n'agamba ono yeekoza tekyasinza ottula
oluvannyuma n'amuwalula n'amukasuka ebweru olwamujja mu nnyumba mwamutidde n'amuteeka ebweru. Wakati mu kunoonyereza kizuuse nti taata w'omuwala si gwe gubadde gusoose okukwatira Bukenya mu nnyumba ye. Akulira ebyokwerinda ku kyalo Miss Kizito agambye nti emyezi 2 egiyise lumu yasanga Bukenya ewuwe era nti bamuyita ng'omukulembeze w'ekyalo ne batuula mu nsonga. Nange nkwa obuvunaanyizibwa mbuuza omwana mubuuza wazise otya wano ngamba ebigambo biba mu mugenzi nsoma n'ono nti ntusoma naye yandagira ne waabwe n'enzijawo ate oyo omulenzi omulala tuzamba naye akapiira ku kisaawe wali ku kolansi akasawe k'abazungu konze yessebu kwe kugamba mami Habert nti kati kitegeeza nti mu famire ono alinamu omukwano teyazze buzinga mubbi ne mugamba neza omusawo gwe ngenda okukukangabulira wakubuuka w'olina kkoma omugenyi yenna bw'ajja waka akoma mu ddiiro tagenda mu bisenge kyeyakutute mu bisenge weekweke ati. Agamba nti waaliwo enteeseganya wakati we ne nnyina w'omulenzi ne boogerezeganya nga batuuka n'okutwala abaana bano mu ddwaliro okubakebeza omusaayi obanga ddala balamu bulungi. Abaana bano ne bagibwako omusaayi nga balamu nga n'omu atalina lubuto era tewaaliwo busungu era ekigambo kyali kimu toddanga wange nga tatakyalumiriza. Kizito agambye nti olunaku omugenzi lwafa baali kulumba ekiro ne bawulira enduulu okuva mu bakazi era nti waaliwo abamukubira essimu nga bamutegeeza ebigudde ewalumu ng'ono bwe yalaba abatuuze batandise okuŋŋaana n'adduka era nti bamunoonya n'ababula. Era mu bwangu nnyo kubanga saali wala nakwata piki yange n'envuga n'enzija wano ndotuukawo nga abantu bwe bali nga bangi ogenda okukkirira nga kutuuka wano okushedi awo omubuke bamugalamiza atunudde waggulu nga bamugolodde bwati nengamba ono bamuse yebatidde omwana eno wetuli wano ng'enduuzi gye zibanga zigenda zambuka naye nga akyala bagenda bagamba omutemu wuuyo omwana bwe yatuuka ali wolabye kalina eri teyasobola kukwata eri bali bantu yadduka ayambukira ku kalina n'agenda. Agamba nti bwe yatuuka yakwata ku Bukenya n'akizuula nti afudde era yayita poliisi eyajja n'etwala omulambo e Mulago. Ne bajja ne bakola ku nsonga ezo ne bakuba ebifaananyi ne bapima ne balaba omwana embeera kijabaddemu ne bamuteeka ku mmotoka ne bamutwala ssebo. Omwami wa Kabaka Ssaabawaali Gombe Anastasia Nampiima avumiridde ekyalumu. Ekyamazima amatuufu bw'owulira emboozi eno okusinziira ku biki defense byannyonnyola kituufu bamukutte kirungi naye Abaganda balina olugero olugamba nti akanaafa tekawulira ng'ombe kubanga bw'otunuulira omusajja yakeera ku makya n'akugamba ebigambo bino wammanga nkukwatidde mu nnyumba yange naye siwagala kuddamu kulaba wange olw'okuba nti tabeerawo gwe omuwala n'akusendasenda n'akuzza omulundi omulala. Ekyamazima amatuufu olugero olubanga olutuukirira ku ggwe. Lwaki nalwawo okukola ku story eno n'emboozi eno manyi si buli mboozi zonna nti nzija n'enzikola oba n'enzoogerako. Naye mba njagala okusooka okufuna ekifaananyi ekituufu ku buti emboozi eno bw'enaakoma kubanga buli ddakiika tuwulirayo ebipya. Waliwo bagamba nti omuvubuka essomero erimu gye yava yakuba omwana n'afa mama we n'amukyusa n'essomero n'amuteeka ewalala nti olusanga byebyo we byaviirireko nti kaakati bwe twogerera olwaleero n'omuwala ekifaananyi kye badde batembeeta ku internet oyo nno yali mulala si ono era naye yevuddeyo mawulire neyeekubira endulu n'agamba nange nze si nze oyo mwe gwe mutadde mu bintu byammwe nzije mu bintu byammwe Muzaffar kyo ye lwaki simukuwa wuliriza tulina abadde ku ssomero bwe bazze abadde scholars bwe bazze ne baŋŋamba didn't you girl you're trending I was like ne baŋŋamba okufa kwa Martin buli omu alikozesa ekifaananyi kyo bakiŋŋamba saabifaako but then Somero, new curriculum, they allow us to go make research with kati n'abasomesa nabo balina amasimu so ogenda nogamba nsaako ku ssimu yo so nagenda nensaba essimu sooka endabe ate ngenda okulaba nga videos they are abusing me buli omu is attacking me naye nga sinze yaviiriddeko mati nokola ki nga bakuvuma bati bingi abasinga baŋŋambye you witch
mboka wasizza omwana w'abandi olowooza ogenda kubeera n'emirembe biki naye nga they are just mistaken. Atoyanza nnyo toyanza ekyo kyekyaleesa Tusooti TV buli omu waaba ng'aviiridde Prime ffe tuba tukyaliko. Omuwala ono gw'olaba yalabikira mu videos ez'omugenzi Martin Bukenya naye nga si ye girlfriend omutuufu, si ye muwala eyattisa omulenzi. Eyattisa omulenzi y'oyo gwe mulaba ate omulala gwe tubalaze wadde nga naye asibye ebintu ku mutwe n'ebirala. Awamu ayambadde jampa alinga musiraamu, ewalala ayambadde waggulu ali mu sleeveless. Ye Christine eyavaako embeteza eyo. Ebyo byonna bwe tubiteeka ku mabbali tuddayo mu kuutira abazadde mu butya bwe mukuzaamu abaana bombiriri ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi. Ensangi zino ntera nnyo okugamba mikwano gyange n'abantu be mbanfunye akaseera okunyumyako nabo ne mbagamba bannange mulabe nga mufaayo nnyo ate kati ku mulembe guno eri abaana bammwe abalenzi, kubanga we tutuuse twetaaga okukuuma nnyo abaana abalenzi n'okusinga abawala. Ne mulowooza nti oluusi bye njogera oyo abyogeza buto talina ky'amanyi. Ekyamazima amatuufu bw'otunuulira enfa y'omwana ono Bukenya Martin n'otunuulira enfa y'omwana Alvin ono yali owa Mubzi, for sure otunuulira n'ogamba what's going on ku baana abalenzi. Kiki ekigenda mu maaso? They are murdered in a broad daylight. Misana tuku. Oli ye bagamba nti yafa suffocation. Girlfriend agamba yeetuze bikoze bitya biki okutuuka mu nju nga tewaliwo yadde we yeetugidde. Then the same story ne kuono wuliriza bino. Anyway, maama w'omwana aliko byayogedde naye gansooke nkuwona omusajja wa poliisi owulire kiki yayogedde kinkutteko nnyo nno nange olereza. Sungo obwo musevinge ku budde mugende mwogere n'abawala bammwe. You use this example actually. Mukozese eno example mugambe munnange saagala kuta muntu naye munyambeko tumuleeta wano. Ante abamu abasajja basula bweru tebagenda waka nga bukyali. Abaana nabo ne bakubaza oli mu bbaala, oli mu betingi, oli mu sawuna, oli mu sabo, oli mu babeera wampowa abasajja eyeyo gye mubeera nimwekweka mpaka sawa 9:11. Abaana bakulaba ne bayisawo ogenze kulaba maniyo ase no sawa nosanga nga teriyo ng'oboze n'oyebaka ante n'ozukuka saawa 4. That's why I say you are the first IGP of your home. Gwe police esooka ewo gendo rabe amataara we gali bataddeko rocks abaana we bali bayebase ante zukuka nga bukyali orabe kubanga juzu wano waro n'umuvubuka naye yawonera watono abakasasoro bamala banga afuruma nagamba muzeyi tubadde tumanyi oyina abawala boka kumba omuvubuka ava mu nyumba nga taata naye mwali katoyondo naye kansubire tajja kukiddamu omusajja n'amudukako naye singa yamukwata naye amukoze byaha bazi kituufu beekweka nnyo mayumba ga which is very bad. House ga bayingiza nga tetuliiwo abo ba maid begamba omusajja ante waro yankubidde nga alina obuzibu omusajja ne mutabani we barwanira maid nogamba bannange omukazi wali waka abasajja namwe muyitiridde okwebaka ne ba maid ati mutandise kurwana ne batabani bamwe mwagala ki ayu pornography stars mwefuze abazanyo furumu bw'ekikuru muri kuki funomu otandikirawo mama kumara naye kati eyo bategwerawo simanyi wegenda kugwera mutabani ne taata barwanira maid kubanga mutabani we akubidde ku maca nangamba gwokorera ku nsonga z'abasajja mu maka ningamba iye ndi njagala kurwana ne taata turwanira maid kata integrity eriwa. So in my conclusion I say the biggest sexual organ on a human being. Endole kanje komye wano.
Taata ne mutabani we balwanira maid naye afande aseseza abaye mbu mulimu competition za kuzanya bufirimu bwa kinakoka afande ababuuza. Anyways, ebyo gatubitadde ku mabbali. Bambi maama embeera yamususeeko. Katuwulire ku bigambo bya maama wa Martin ono. Sima amanya gange nze nakiyemba emiddala. Nanze maama Martin omugenzi. Bwe basse nga kigambibwa mbu taata w'omulenzi yamusanze ne muwala, taata w'omuwala yamusanze ne muwala. Maama olina abaana bameka? Mukama akuwa abaana bameka? Badde n'abaana babiri. Omugenzi Bukenya Martin yabadde first born wange namuzaala nina emyaka 17. Ne mutowe yakuba senior 4. Betisha Nalubega. Bambi kati maama tusaba tutwalemuko mu buvono obuddo bw'omugenzi obulamu bwe bwali butyanga akula yali mwana mulalu tuwulire ku life ye yali atyanga akula ng'omwana we yali atya osobola munnyonnyola otya mu bigambo ebisaamusaamu Martin yali atya mu buto bwe. Martin abadde mulenzi abadde ambo abadde mulenzi omukakkamu ekisuste abadde mulenzi akola emikwano buli wantu ng'ayagala abaana okuva ku bato abaavula paka ku bantu abakulu sijja nagamba nti paka ku beyenkana nabo. Martin mwekuliza nga maama blessing mother myaka gyonna. Martin tabadde ku taata. Martin nga ntandika kukola nabateekako wa mama wange nitandika okukola nenyingira ekibuga nenyingirako muwiniino naye nembateekako wa mama wange ekabakuza. Mama wange abandererakoko emyaka nga 3. Ekituufu kiri nti omuzadde n'amaziga g'ekizadde kamukwongere wano maama ono katene. Sisobola kutabifaananyi ebyo naye bannange ne mulabako mwana wange bwe yali afaanana. Omusajja asonseka omwana wange ebiti yamukubisa amatafaali yamukubisa amasonseka ebiti mu kamwaya amasonseka ebiti mu nnyindo. Abantu batemu yamukwanga omukono n'agikyusa n'agimenya n'agitumiza emabega n'akyusa emikono gyonna n'agitumiza emabega n'amagulu gonna n'agemenya n'agatumiza emabega n'akyusa ekisingo n'atumiza emabega gy'agyava. Namusasa ebiti mu nnyindo, namusasa ebiti mu kamwa, namusasa ebiti mu maaso, mu bafu. Mpaka zonna zaaliwo zeyali amukubisiza omutwe. Mwana wange omubiri twagenze omuziika ng'ogambye omubiri baaguyiwako amazzi amafumbe ng'omubiri gwonna gwefumbye bwe guti. Omusajja yattira omwana wange mu bulumi bannange. bannange tusaba minisita balamu ensonga eno ogiyingiremu na minisita. Bw'owuliriza maama ono mu butuufu amaziga tegayinza butakuva mu maaso. Tuli bavubuka abato, abavubuka abakyali mu kulaba ensi. Ekibuuzo kiri nti tugenda yita tutya mu nsi ejjudde ettima. I normally tell people nti towanga stand gap oba bbanga. Nina mukwano gwange yakolanga ku banka awo we nasomeranga from senior 1. Noli guy bambi yambuuliriranga
Banye engeri gye tuwakula nga tuli ba hustler namutungiranga engatto ze bwentyo mulamu bwo hustlinga. So gayo oyo yambuuliriranga nnyo. The moment when nagendera campus yangambadde ninkubuulire nawe bw'obadde olina girlfriend wo mu ssomero mwesonyiwe. Genda kati pamba na bulamu bwa campus okuze oli musajja owanvuyo obwo buwanvu bwo okyali mu zinozi 19 years simanyanga 18 obakulabira ddala ng'omusajja w'emyaka 25. Gayo nawuliriza ebigambo bye kozi yali mu group ye mutwalinanga n'abaana bakolanga cred yawo abaali batuliranye being that nze passion yange yali nnyo mawulire nga mikwano gyaffe ye yabanyungako ennyo ba mikwano gyange. So gayo oyo maliriza ntandika okukola ku radio yangambadde nitulaba nti oli ku radio ng'oli mu kukola. No one will accept that you're young. Never and never date a student. Ne bw'oba kati obulese ku campus mwesonyiwe yagala lwakiri omukazi omukulu. Gayi nga bye ebigambo bye byaŋŋamba. Ate kati menta wange mu radio oba mawulire my idol ye yaŋŋamba ekigambo kimu. Nalina producer omu yali w'amaanyi nnyo mu biseera byera ne hits nnyingi ze yakuba. Nanga beraba oyo producer kyammalako ssente n'omubeeza mu mbeera bw'eti essaawa eno. Baali bakazi. If you can abstain from women, at least londo ogambe nti kati bwekuba ku dating, you're dating that one person, gwolaba nti mugenda tambuza obulamu. Ne walayo abantu bano babiri banyamba mu bulamu. Kati ono omwana Martin yali abulamu buwuzi counseling yokka. Fine, you're dating that girl. Ne togenda mu bazadde be, togenda waabwe. Give it time, ogenda mu senior ya mukaaga, ogenda ku campus to enjoy life. Ekyo kyali kimala. Omuwala naye yabulwamu counseling nti omwana bamuleka ne yeefuga nnyina ali ku kyeyo taata ali ggulu. Taliiwo emyezi 2-3 omwana n'afuuka kyetwala. I'm not sure nti ono omwana yayingizanga Martin ye kate kuba Martin ono talina ssente zalisobola kubeera nga awa muwala ono. Wata ino omwala yinzo okuba nga alina abasajja nga 3 nga bajja ne wakaawo ne bamukozesa ne agenda. Just imagine okutta omwana wa munno omusse. Ne nawe mwenna abazadde bombiriri wallahi balina okunenyezebwa. Naye ng'awo wonna era mmenyawo amawulire g'abatuuze abantu boogerenga ebintu ebisaanidde. Bwe baalaba poliisi ng'ekubye bweti ekitaala ezzeeweta bonna baakola ki? Ne badduka bandekawo bw'omu. Naye eky'omukisa omulungi poliisi eba yakatuuka yali ebulako eddakiika nga 3 maama omwana yena akola ki? Ani akubira maama w'omwana? Maama w'omwana mmubuuza nti essimu ogifunye otya egudde ku bino ebya wano. N'aŋŋamba nti waliwo abatuuze abaakubidde dayirekita w'essomero. Mwami Kayongo. Mwami Kayongo. Kati Mwami Kayongo n'atwa obuvunaanyizibwa n'amukubira. Era omukyala n'atwa obuvunaanyizibwa n'akola ki? N'ajja. Era bwe yajja ne tubeerawo. Kati defense ngenda kuzaako omwana ono ogambye nti wadde wamulabakaawo omwana tebamuzaala awo. Tebamuzaala awo. Kijja okubanga wamulabakaawo ate wakaawo. Yalina omuwala waawo. Oyo yennyini nnyini we yafiira. Omulenzi yafa. Omuwala oyo omuwala bamuyita Tina. Owaawo. Kigamba mbu badde basomera ku ssomero litya? Limu. Kati oli yajjanga olw'omuwala ono. Oba mukwano gwa sexy oba mukwano gwa kusoma ebyange naawe badde ba mukwano. Kubanga kisobola okwewunyisa omuntu nti omwana gwe bazaala ekawanda omulenzi. Ajja atya wano. Defense ogamba nti nze namusangako awo. Kigeza abadde ajjawo. Badde ajjawo. Abadde ajjawo. Kati ekyo kiri konva mu likuba buli omu akikakasa. Abadde ajjawo. Era ne mu kkubo nga babasanga nga bali bameka kugenda mu kalala okugula ebintu ne baddayo. Kati poliisi bw'emala okukonfaminga ekyo neddayo. Okunona ssoko. Yakomawo saawa 9:30 zigenda mu saawa 10. Ne bakola emirimu gyabwe gyonna gye baakola ne bapima ne bakola ki buli kimu
ne kiggwa. Mu kaseera ko poliisi ng'egenze nga bode weeri awo. Bode yasigalawo. Era nange naliwo ne maama w'omugenzi. Era poliisi yakolako okumubikulako. Negenda. Eyasooka. Soko bwe yajja. N'akola obuvunaanyizibwa bwe bwonna nga bw'amanyi. Bwe yatendekebwa. Awo bode yokesitulwawo negenda. Ne maama w'omugenzi ne n'agenderako. Ese omukama wange. Kakati awo era nawo wensaba ndowooza oweeko k'otutangaaza. Ogambye maama yajja. Kati kye saagala kulumiriza naye nkiwulidde ate kitambudde mu bantu ab'enjawulo. Kimbuuze bwe mbaye kimanyi yakigga. Nga maama ekisooka awakanya abagamba nti omwana yali abeera awo simanyi kyoba okirinako obukakafu. Ekyokubiri n'omwana engeri gye yakubwamu omwana bwalaba soko kiyinza kyesiwaza kubalaba naye ate tulina kyakukola. Ekifaananyi kya bode y'omwana kyali mu mbeera ki kusinziira ku ggwe? Kakati omwana namusanga yeebasa atunudde waggulu. Ng'eno ali mu mpale bulungi teyali mu ngatto. Baganda bange ekyamazima amatuufu bino birabika byo. Abaganda balina olugero olugamba nti guno gususeewo obulamuzi. Martin omwoyo gw'omugenzi mukama agulamuza ekisaawe mulemirembe. And both parties zifuna obwenkanya. Naye ze bino bye bigambo byange ebisembayo eri bavubuka bannange. Mwisonyiwa obuwala obuto mubuleke. Bannange ekyamazima amatuufu abasajja bwe mulaba banaku. They sacrifice a lot okukuza abaana baabwe. They sacrifice a lot. Then ekyo bw'okiteeka ku mabbali. Balirira obulamu bwo. Kale gwe bw'oba teweesaasidde ng'omwana omulenzi. Saasira bazadde bo, saasira maama wo. Nze wala nkera ku makya nensaasira mukadde wange ne ŋŋamba mu kino ddala. Ne musaasira. Ne nabamu ku maziga gagenda okukaaba n'essubi ly'abadde anninamu. Ne wawe mbadde ntuuse. Ne nzikakkana. Bw'itukakkane. Kubanga oyo muwala si mulungi asimba oba asembayo ku nsi. Ogenda sisinkana abalala nga tokyalina akukuba ku mukono mu budde obutuufu. Kati wali opakinzeeko emmotoka ewantu ne bagamba park on your own risk. If you're still in that age, ng'odatinga n'ogenda ewaabwe w'omuwala, date and go at your own risk. And girls, please, abawala mususe fujjo temukyawulira. Ate bane musinga ne ku balenzi. Osanga akawala myaka 16 keeyisanga ak'emyaka 3. Bane abazadde mutuyambe ku baana bammwe abawala bafuuse misege. Mubatuuze mubabuulirire. Mukuze bulungi abaana. Omwana oyo singa alinamu entiisa atya n'ennyumba ya kitaawe teyandigitaddemu yadde muvubuka. Nabuuziza ekibuuzo nna gwe nakibuuziza nti singa omusajja ono yakwatira abaana bano mu loogi yandibasse nti teyandimuse reason being wandibaddewo abantu. Ate nga si kye mbagamba okukola. Mukole ekintu mu biseera byakyo. Do things in a right time. Kati taata obulamu bwe bwonna busaanyeewo. Agenda mu kkomera gy'atagenda kuva. Kweje emyaka gy'alina 41 bajja musalira bamugambe bamusibeyo ng'ana. Nje emyaka 81 obulamu buba busaanyeewo, obw'omuwala busaanyeewo. Ekikolimo kize mu famire. Omuwala gwe battirako omuvubuka afuuke ekyonzira mu nsi. Ne bwalifumbirwawa omusajja ajja mugamba olaba baakuttirako omuntu. Eyo trauma taata agitadde mu bwongo bwa muwala we. Kati ekiringa omuwala yenna gwe baali barapinzeeko abeera traumatized for his entire life. Ate mu nsi muno abasajja twakula bulala. I don't know banze nzeka. But the moment you get to know nti omukazi gw'okwanyo bagwoyina bamurapinga. Wallahi feeling zifa.
ekitegeeza oba omukyayi you get traumatized kati omuntu oyo aba tajja settlinga mu relationships the same story n'oli gw'omukwana tonnamumanya naga oyo nno gw'oliko yoyo gwe battirako Martin tomujjukira wa 2026 ku Valentine ng'owulira embaga odduka bukyali ng'ogamba ekisirani ekiri kwononyeza n'omuzaalamu omwana n'omwana n'atta munne okategeera akantu ako mbagaliza byemunjagaliza nzadde ne BTN Media Beyond the Newsroom gwe mukutu kwoli video gyempere like gisharingireko mu nnaasi olw'okubanga agifuna mbagaliza byemunjagaliza tusinkane nga guludi n'oyakkiriza Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.